ebintu byalinga ebyokusaaga naye wandyekanga ng'obulamu bw'omuntu aluguzeemu akaba. Wetwogeera waliwo ekifaananyi kiri mu kubeera nga kisatulatinga ku social media platforms ez'enjawulo nga ziraga jjajja wa Bruno Betty waali mu mbeera embi ennyo, neera ng'abaana nga bwebamanyi bo basobola okubeera nga bakapushoninga kyonna kyonna kye babeera baagadde. Sigenda kukonfaminga ti kino ekifaananyi kiri current oba kikadde. However, captions ze bateekako zisuutinga situation gye tulimu. Abaana bagamba mbu amawulire jjajja olwagawulidde mwana wattu ssaawa zino pressure zaalinye neera ng'asibidde mu ddwaliro. Abalala ne bagamba baatunda ekibanja basobole okubeera nga basanyusa mwana muwala ali bibye. Naye ng'asoffa amawulire ge tulinawo agaddala gali nti Bruno Betty alaga mbu yandiyagadde okubeera nga ayolekera mu maka ga mwana muwala ono Teddy basobole okubeera nga bajjayo ebintu byabwe bye baatwala mu nsonga z'okwanjula. Olw'ensonga buneeno bwalinga buyaaye bwalinga bufere okusinziira ne ku mwana muwala ategeeza eggwanga nti ndibeera nga baateekamu ku nsonga z'eddogo ye okujja okubeera nga abanjula ewaabwe, kubanga Bruno Betty si ye kika kya musajja gwe yandisuubidde okubeera nga ayanjula. Ayinza okubeera nga yamuteekako eddogo n'amuziba amaaso kwegamba mbu yamuvuga speed gy'ataategeera okubeera nga mwana mulenzi yatuuka okubeera nga ajja amuleeta mu maka g'abazadde abeere nga amwanjula. Maging stories zikyali nnyingi nnyo, bu audio bukyayongera okubeera nga bujja. Ensonga za Bruno Betty ne mukyala we abatawezeza wadde ennaku mmeka mu bufumbo obutukuvu. Omanyi okwanjula bubeera bufumbo obutukuvu, obw'ekkanisa bubeera bufumbo obutukuvu, obw'omuzikiti bubeera bufumbo obutukuvu, n'obwa constitution nawe bubeera bufumbo obutukuvu. Mwana wattu ensonga tezinnabeera nga zikkakkana. Tulinze tulabe Bruno Betty decision gy'agenda okubeera nga akola okusinziira ku information gye tufuna nti ayagala agenda kubeera nga abanja ebintu bye byatwala. Amazima gali nti babimuddize. Naye wano ku SMX Media ngenda sigala nga nkuwa updates. Kyonna okola subscribing nga nyinga notification bell ebisigadde obitulekera. Wano ku SMX Media tutambula ne Sheikh Mukasa Shafik avuddeyo okubeera nga akutaasa ebizibu eby'enjawulo ng'akulombereddwa. Kobeere ng'oli wano mu ggwanga lya Uganda, kobeere ng'oli wabweru wa Uganda. Nsonga za relationship, business, bisiraani tolina mukisa. Gwe mukubireko okola enamba y'essimu, ebisigadde obimulekere.